Okay, omukolo tusanyusa okulaba. Kale naye tusanyusa okubalaba. Tuwuliddeyo ng'okuba akapeera nakatugaa katujjoka tutubiremu. Sebabi sina tabu naye bandaba nga talina fayida. Obubiina siima n'akikolera ki ate nga bwange. Munvuba omutwe naye abasinga ndaba abayaaye. Abakyala mu litiiki ku baana bafunamu awaka agafumba. Ekyo tekiraga mu by'abakyala mmanyi omukwano. Neepulira nti ono yandozaako sukaali mungi. Bw'ofuna akaseera yitangayo n'olaba ekisajja. Abakwati b'ensoni bakonkona kiromba weekulabu ti abaagala Sebabi. Lwaki mwagala Sebabi? Nze omubi kaliba. Okay, olunaku leero bazze okuddukira mu mbeera y'abaana gye mujja n'oyogera ku TV emu gye sigenda mention. Omukulu azze okulabako olwaliro namuwayo kulaba. Sigaana. Kokyali okuyimba ko okumanyi. Ampulidde eddoboozi aliwulidde yasalawo n'agamba ati osobola oba tosobola. Asobolera ddala omusajja wa tabu. Yagenda n'ojjimpa. Yewakabi sebo. Olimba olwaguntu twandiruzeemu n'olimba lwe baluyita nkubirawo. Nkubirawo abatunuulira ku mukazi wange abamusiginolinga bakola ki kubirawo. Kati tukola collab kuba waŋŋambye naawe oli wa bbuba. Nakuwulidde ogamba oli wa bbuba. So okuta mu studio tukola remix n'enfuluma nga mbi. Ibra nani Sebalungi. Ne Sebabi. Ibra ne Sebabi. Sebo. Right to the ono omwami tubalabye ku TV okumala ebbanga Segera. Mwami tusaamu ekitiibwa amulabye ku TV nga akola ki? Ku TV nga n'agamba alina abaana 10 Segera naye yeetaaga okumudduukirira ne contactinga ababadde in charge ne mbasaba batuwa omukisa tujje tukole ki kubanga nze n'ekitongole kyange kya Generation Children's Ministry tufa nnyo ku baana buli ewali abaana nga balina ekyetaagibwa tulumwa nga twagala kufuna engeri gye tuyambamu oba gye tubasapootingamu okulaba nga abaana bakulira mu bulamu obukola ki. Omuntu ali ayinza okulaba kino kintu ayinza okugamba nti oba oyagala amasannyalaze kufunirako bakutambulizako muziki wange abaddewo okumala ebbanga kitegeera naye nga nze bamanyi nti nno byebino ebintu byenkola njagala nnyo okudduukirira abantu abalina ki abeetaagisa okuyamba kubanga mwe muli essanyu niwolaba omwana omutonga asanyuse naye munda muggo okola ki osanyuka kati gwe mulimu gwenjagala nnyo okulaba nga spreading love towards people all around the world. Okusingira ddala abaana abato kubanga abakulu tusobola okwefaako naye abaana abato kitegeera tulabye abaana abato balekeddwa ku street abaana abato balekeddwa ku veranda oli n'amulekaawo n'agenda nga yeerabidde ekitereko kitegeera naye abaana abato ekinsanyusiza nti ono abaana be bonna bakola ki abalina ewaka ye ne mukyala bagezaako okukola ki balabirira so kakati omuntu ng'ono aba yetaaga support kati bwe ndaba ekintu ng'ekyo mba nzija ne mulaga nti kyokola kyamaanyi mba nga azze okukola ki omuzaamu amaanyi nti abaana balina bangi kyokola kyamaanyi okubeera nga obalabirira obabeererawo kuweeka support akatono ekisobola okukola. Embeerayo enyiga naye onyiga nimbeera nga njiya ng'omusajja yenna bw'abeera kuba sisobola kutuula mukama mpadde ebizaalo ate nyina olubuto nyina okulya era mbadde ntooba ningezaako nenkola kensobodde kasobola okunyamba ne famire yange. Mu mbeera eno bantu omukulu bw'aba anyambyeko nze sikaka muntu kati y'oli bw'alaba embeera gye ndimu bw'aba asobodde okunzirukirya sigaana naye sikaka bukasi kugamba nti gundi munzirukirye oba ti ye bw'alaba yeesowolayo n'agamba omusajja ono nsaanye okumuyamba nzikiriza kyaba mpadde kyonna. Obubaka ki bw'olina eri abasajja abataagala kulabirira baana? Obubaka bwe nnina beddeko kubanga Katonda aba yakuwa ezzadde
kati gwate n'olisuulawo olina kufuba nnyo n'ogezaako n'olabika nti ezadde eryo Katonda lye yakuwa nalyo libeere bulungi kubanga emikisa gy'abaana giyita mu ggwe n'okola ki n'osobola okubabeesaawo kubanga ye yali eyabakuwa abati yali talina nsobi ate gwe bw'okusuulawo oba tolina buvunaanyizibwa. Omuntu bw'aba alina tayagala okuyamba ekitandikirwako uno nina akayumba kange mwensula asobola kutandikirawo n'anyamba. Nina omulimu gwange ogw'engatto njagala nzimbe workshop egaziwe nsobole okugaziwa ku nfuna kwe gangaziwe nsobole okulabirira bulungi famire yange. Kati kwegamba workshop yange kyaba alinawo kyonna bw'aleeta kasente kaashi nkaaniriza bw'aleeta amaliba matiriyo oba nandeetera ekyalaani ng'ekyo ekitunga engatto byonna mbyaniriza kyaba ndeetedde oba ndeetedde matiriyo oba mpadde kakaashi byonna mba mbyaniriza. Omukulu ono osobola mwebaza otya essaawa zino? Ono kuba yasoose okudduukirira ku mbeera y'omu awa kyasobole kyakola ki kyasobodde kati nze ekyo kyensobodde for now naye mu maaso eyo tusotegeka tubako abaana abamu betuyamba mu bya school fees tulina tutegeka mukama banaaba atema ekkubo it will happen. We shall be in touch with him love how we can help. Yes. Yeah. Aba bakusiginolinga kubirawo noyitawo ne bakyuka kubirawo kukwa hakuna mchezo kubirawo yakuba kuba kubirawo aba bakusiginolinga noyitawo ne bakyuka kubirawo kugwa hakuna mchezo yakuba kuba ekyo kintu mbadde nsaba if possible oba tugenda kiyigiriza buyigiriza abantu gavumenti ekyongeremu amaanyi okulaba nga abasajja bayiga okukola ki okubeererawo abaana oba tusobola kubeerawo mwana bamugeza kale tozaala kyesonyi olw'ensonga abakyala tubalekera ki omugugu n'owulira nti omusajja yaleka omukyala n'abaana 5 n'agenda oba teyakomawo omukyala n'abonaabona n'aloopako ku poliisi omusajja ne bamuyitako oluusi poliisi nayo nekita kitegeera so twesanga nga abaana bafuuse enfunzi naye nga n'abazadde bakyali ki balamu so ekintu ekyo kikulu nnyo ebiseera ebisinga abaana bosanga ku street oba ababaki problem ebiseera ebisinga basajja nti balekedde obuvunaanyizibwa ki abakyala ne babeera stress oluusi n'afa oluusi n'akola ki n'abaana basigalira awo yes so kibi nnyo.